owanga mpuliriza obadde owulira erinnya nga Masaka, Kizungu, Nkokonjeru, Masaka Fort, naye wali weefumiitirizaako obuvo bw'amannya gano n'amakulu gaago? Ebitundu bino byonna mbikuleetedde mu mboozi yaffe ey'olunaku olwaleero, wabula ng'ekyewuunyisa ku byo byonna bisangibwa kumpi mu kifo kyekimu, nga muno mulimu ne banka eyasookera ddala mu Masaka ey'Empuku, ko n'erimbo y'abaafiira mu lutalo lwa Ssematalo eyasooka. Amatuugo kunkumula ndukuviire ku ntono. Mu kwagala okufeffettenya ebyafaayo by'erinnya Masaka erikyase ennyo mu ggwanga lyattu Uganda olw'abantu abatutumufu ennyo abava mu kitundu kino omuli abayimbi, bannabyabufuzi, bannabyankulaakulana, abayivu n'abalala abalinga abo, mbitaddemu engatto n'ennessa mu ddene n'enjolekera mu maka g'omwami wa Ssaabasajja Kizito Kaawonawe, era ng'obutakulwisaayo twesoza akafubo. Era mu kafubo ke tubaddemu antegeezezza nga Buddu bwe yali ensi ya Bunyoro Kitara, nga muno mwe mwali abantu abaayitibwanga Abanyakitala, omwagwanga Abanyolo, Abanyankole, Abatoolo, Abanyarwanda n'abalala, nga mu lulimi Olunyarwanda erinnya Masaka lyava ku kigambo Amashaaka ekitegeeza omuwemba, wabula nga kye bayita Masaka katundu katono nnyo era nga kasangibwa mu Kizungu okumpi ne Sports Club. Masaka bayita Masaka katundu kaliranyaganye ne Masaka Sports Club, kali makati ga Masaka Sports Club ne Dr. Babumba. Kati makati awo ng'ova ku Sports Club ogenda Dr. Babumba we wali akatundu ke bayita Masaka. Wantu alimanga nnyo omuwemba nga bannaffe bakozesa nnyo omuwemba, naye ng'omuwemba ogwo bajja ne bagujja Masaka. Wali Masaka oyo wabeerangawo olubengo na kati lukyaliwo. Olubengo olwo lwe baaserangako omuwemba abajjanga okusaka omuwemba. Kati bajjanga okusaka omuwemba mu lulimi Olunyarwanda olw'omwezi bagayita Amashaaka ngwe muwemba. Kati bajjanga okusaka nga bagamba tulaza kuhaha amashaaka, tugenda kusaka omuwemba mu lulimi Olunyarwanda tulaza kuhaha amashaaka. Kati nga bagamba tugenda kusaka omuwemba. Amashaaka kye kigambo kiva mu Masaka. Owali Masaka akatundu ako abazungu bakateekangamu emmundu okuba Tanganyika mu ntalo ezaaliwo, ate era nga bagisimbaawo ne basobola okuba Tanganyika. So ekigambo ekyo kyakola ki? Ekigambo Masaka we kyava naye nga kyali kitegeeza omuwemba. Ono era yennyamidde olw'okulaba ng'ekitundu awaava erinnya lino kyatundibwa dda ne kisalwamu poloti, so nga kyandibadde kifo kya bulambuzi eky'omuwendo ennyo ery'essaza Buddu n'ebbendobendo lya Masaka okutwaliza awamu singa kiba kikuumiddwa bulungi, era n'asaba abantu okukuuma obutiribiri ebintu ebiringa bino. Ekifo ekyo kibadde kibeeramu bannaffe abasawo b'ekinnansi. Abasawo b'ekinnansi babadde bakyeyambisa okukoleramu ebintu byabwe. Bakola ki? Byagala ennaku zino baakibagowamu, ndowooza Land Board n'egabirawo abantu poloti. Kati kikyali mu nkaayana nga bobuwanga bagamba nti kifo kya buwangwa nnyo tekirina kugaba akafu kayo, ekifo kirina okukola ki? Kirina okusigalawo. Naye ndudde okulaba Mwami Kayinga, kubanga Mwami Kayinga bwe bakirimu ndudde omulaba omukola ki? Omubuuza. Bannayuganda bannaffe tebamanyi bifo bikulu, naye nga Uganda zaabu. Uganda erimu ebintu bingi nnyo abantu bye badde bakuuma nga kalira k'omwana. Kati ekyo kifo kikulu nnyo kitasaana kuzannyirwako, naye abantu tebakimanyi. Bannaffe batambuddeko bw'ogenda mu nsi ez'Ebulaaya n'olaba bye bakulambuza, n'okomawo n'olaba ebyawano olaba nga tuli waggulu nnyo. So nga bali batujjako ssente nnyingi nnyo birambula, naye nga tusobola kukuuma byaffe ate ng'ebyaffe bisinga obulungi. N'ekyo kuba omulango n'ogutakungula abantu bateekere ebintu bye balina eby'omugaso eby'omuwendo. Naye kati watundwa bagenda kuzimbawo olaga nti awali ennyumba eyo ye Masaka, kati olina kyolagawo. N'okubadde abo obuwangwa bakolanga ebintu bitali bya butuufu nnyo na biki obutali buwangwa butuufu, naye ng'ate ekifo bakikuuma nga weekiri omuntu bw'atuukawo n'alaba nga kifo kiriko ekijjukizo. Kyali kikulu nnyo ndowooza ekyo. Ntuukiriddeko era ne kweyali ssentebe wa disitulikiti ya Masaka bwe yali nga tennakutulwamu disitulikiti nga Kyotera, Lwengo n'endala, Kalungi Joseph naye n'ayongera okumbuulira ku kifo kino, wabula nga bwe nakutegeezezza mu kusooka nti mu bantu Abanyakitala mwabeerangamu amawanga mangi omwali n'eggwanga erya Bunyolo, nabwe kityo n'Abanyolo nabo baakozesanga ekigambo Amasaaka nga nakyo kitegeeza muwemba, era bwe tubadde tuwayamu bino byantegeezezza. Kifo kya byafaayo mugweta Masaka era awo wasookera ddala okuba embuga ey'omuzungu nga zo tukulembera. Diise yasooka okuba embuga ye mu Masaka, awo yasukuba embuga ye mu kitundu ekyo nga tukyali edda luli nga ekitundu kino kikyali mu Bwakabaka bwa Bunyolo, era omukulu yafuganga ekitundu kino gwe bayitanga Kalya Masaka ng'abeera awo, era we wava n'erinnya lya Masaka ky'Abanyolo baamuleeteranga omuwemba mu Lunyonyo bakuyita Amasaka, era ekifo kino kiyita Nkonyo baamuleeteranga n'enkoko nga njeru nga zibamutonera. N'ekyo kifo kino kya bulambuzi kikulu, iwali embuga enkulu ekulembera kuleeta Masaka, era
DC omuzungu bwe yali awo azimba ebizimbe ebyokutufugiramu mu Gweta Masaka mu biseera ebyo yabyetoloza ekifo ekyo bwe yatandikira awo wennyini awo mu kizungu n'ebisulo byabwe ng'abazungu kyova tugamba nti mu kizungu abazungu bateekawo ebisulo ebyo nga byabwe ne bazimba ebisulo ebyaffe ng'abaddugavu mu kkumbu obuyumba obuwaberanga mu kkumbu bwabangawo banka era mulimu ebintu sente zetwasookanga okukozesa edda zibayitanga kawalistels zezo ensimbi eŋŋanda oba ennyulu mwe baziterekanga awo ekirala ekifo kino era ye Masaka Fort kibayita Masaka Fort olw'ensonga ti abazungu baali basimyewo trenches ezagandinganga banka eyo n'ekifo ekyo mu biseera byabwe era bw'oba ogeze ne musibawo ebintu ebyo byakozesebwanga mu banka ba mu kusuubula okwedda nabyo weebiri abamu twabirabako mu kifo ekyo. Kalungi Joseph naye obutaawukanako n'omwami wa Ssaabasajja Kizito Kawonawo naye ategeezezza ng'ekifo kino bwe kyetaaga okukuumwa obutiribiri ennyo n'okukulaakulanyizibwa nga bisobola okuvaamu ensimbi ng'abantu bajja okubirambula era n'asaba ne Ministry y'ebyobulambuzi Obwakabaka bwa Buganda ko ne gavumenti ez'ebitundu okuvaayo ku nsonga eno. Ekifo kino kya mugaso nnyo kya nkizo kiri under Ministry ya Tourism kyetaaga okukwatagana era nze nsaba Obwakabaka bafu bwa Buganda ne gavumenti zaffe ez'ebitundu mu Masaka Greater Masaka gavumenti zonna zaalibadde zikwatagana okulaakulanya ekifo ekyo ko ne Ministry yaffe eya Tourism ekifo kino ne kiba kya mulembe ffenna bannamasaka n'ebifo ebirala bingi bye tulina ebyenkizo tulina ebifo ebyenkizo mu ddiini nga weebiri tulina ebifo ebyenkizo mu buwangwa bwaffe tulina ebifo ebirala bingi masaba ebifo bino tubikuume kati ebifo ng'ebyo tusobola okukola mu sente empitirivu enzikiriza zaffe ddiini obukatoliki kusabufu by'okuba nti bukuuma ebifo kyeva tuva wano n'ogenda Bungereza n'osanga olubiri lwa Queen nga lumaze emyaka 10 nga balwenyumirizaamu ekifo kya bulambuzi n'ogenda mu Roma mu Vatican kifo kya byabulambuzi Mecca ne Madina kifo kya byabulambuzi n'olwekyo naffe ebifo ebintu areas of heritage tubikuume. Waliwo ekirala ekyewuunyisa ku kifo kino era nga bwe mbaddeko mu mbozi ey'akafubo n'omulangira Ahmed Katerega Musaza ntegeezezza nga n'abazungu abaalwana mu Ssematalo eyasookera ddala abaafiira ettanganyika kati gye tumanyi nga Tanzania bwe baaziikibwa mu kifo kino era nga abazungu bangi bava mu nsi zaabwe ne bajja okulambula ku limba eno eyaziikibwamu bannaabwe. Ssematalo eyasooka bw'abalukawo mu 1914 Abajamani abaali mu Tanganyika kati Tanzania ne baba nga baagala okulumba Abangereza wano kakati Bungereza kwe kusaba Kabaka Daudi Chwa eyali omuvubuka w'emyaka 18 azimbewo ejje mangu ligende lyaŋŋanga Abagirimaani ejje eryo lyakwasibwa eyali omuwanika wa Buganda Kisingiri ne Kabaka yennyini n'alyegattako ne boolekera Bukobe Tanzania okwaŋŋanga Abagirimaani era ne babawangula abamu ku baafiira mu lutalo olwo naddala Abazungu ne baleetebwa wano mu Kizungu mulimbo we baabaziika era kijjukizo kya Ssematalo eyasooka era Abazungu ab'eŋŋanda zaabwe batera okujja ne balambulawo era Masaka City Council bwe kikwata obulungi kisobola okubeerera ddala ekifo eky'obulambuzi. Ebiwooma biggwa byokya tova ku Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo lindirira ekifo ekirala ky'obadde tomanyi mu mboozi yaffe ey'enjawulo enaabezzeeko ku lwa Radio Buddu nze Nakasaanya Mildred.